Angoberera ku YouTube channel Kanoni Media Uganda kubuuzaako nti wasuze otya kansubire nti wasuze bulungi. Kwebaza kyukola kya mulembe okubeera ng'otugoberera muzzukulu wa Mutasengo omuzirambwa mulindwa Bulohan Munnagomba yenze akubuuzaako nate Kanyomero manya nnyaffe Buganda tumanya wa gye tuvudde mu kanyomero kaffe kano naye teweerabira nti ku YouTube channel yaffe tubeerako n'amawulire ag'enjawulo namwe abaagala okubeera nga mulanga naffe ojja kubeera ng'otukubirako ku 07005 eri 07056 99 tujja kubeera nga tulanga bizinensi yo wano ku Kanoni Media Uganda. Tugoberere ku YouTube, tugoberere ku TikTok ne Facebook, ojja kubeera ng'ofuna byonna nga bwe bitambula. Mu kanyomero kaffe kano manya nnyaffe Buganda twasalawo okubeera nga tutunuulira ensi Buganda ne Uganda okutwaliza wamu etambudde etya, ebyafaayo n'obimanya ate naawe n'osobola okubeera nga ofunamu ekyokuyiga kuba atamanya gye tuvudde oba atamanya gy'avudde ne gy'alaga wayinza okubeera awazibu. Kkiriza emabega tuzze tutunuulira oba twalaba ku bassekabaka ba Buganda naye ate nga gye twava ensi Buganda nga tennafuuka Buganda yayina abakulembeze era bakabaka abaagikulembera emyaka egyawerako okuviira ddala ku kabaka Kintu okutuuka kabaka wa Buganda aliko si be bakabaka abakafuga ku nsi eno gye tuliko. Emyaka egyasookera egyewala ddala waliyo bakabaka ba Buganda be tugenda okutunuulirako olunaku olwaleero tubalabe ate bo baafuga kiseera ki ensi Buganda. N'olwekyo bakabaka ba Buganda abaakafuga Buganda bali 36 okuviira ddala kabaka Kintu okutuuka kabaka aliko Ronald Mwenda Mutebi Kimera owookubiri be bakabaka 36. Abazungu oba ebifaananyi bye tulabako abazungu ebya kamera ndowooza byatandikira kabaka Muteesa eyasooka ekifaananyi kikirabika ekya kamera n'ekya kabaka Ssuuna ekifaananyi ekyo nakyo kyalabika ekya kamera. Era twebaza bannaffe abaasiiga ebifaananyi bya bassekabaka nga bateebereza oba nga basoma ebyafaayo byabwe oli n'asiiga ekifaananyi abaana abo baasiiga ebifaananyi ebyo oba yakola eddimu ly'okusiiga ebifaananyi ebyo tumwebaza olw'okubeera nti yatulaga nga tuteebereza bakabaka baffe aba Buganda batya bwe baafaanananga. Ebifaananyi ebyo byafuluma omwaka gumu ebiri emabega ne babiraga eri Obuganda bassekabaka naye nga bassekabaka okuva ku Ssuuna ne tudda ku Muteesa ne tuddako kabaka ayitibwa Daudi Chwa, kabaka Mwanga awo yaddirira Muteesa eyasooka then Chwa n'addako ne tuzzaako kabaka ayitibwa Sir Edward Muteesa owookubiri era ye pulezidenti wa Uganda eyasooka ne kabaka aliko kaakati Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Ebifaananyi ebyo weebiri wabula waliwo bakabaka ba Buganda babiri babalibwa nga abaafuga ku Buganda naye ate tebawulikika nnyo ate nga baakumpi si beewala eri nga kabaka ayitibwa kabaka Kalema Rashid ow'Emmende. Kabaka Kalema oyo yajja mu kuleetebwawo obutabanguko mu ddiini oba entalo ezaaliwo ne tubeera ne kabaka Kalema ne kabaka ayitibwa Kiweewa. Bakabaka abo ababiri baaliwo wakati nga kabaka Mwanga ali mu buwaŋŋanguse Sisiris then oluvannyuma baavaako kabaka n'akomawo ate n'asikirwa mutabani we era kabaka ayitibwa Daudi Chwa oba Daudi Chwa owookubiri. Kitegeeza bakabaka baliwo bakabaka basatu awo okuli kabaka Mwanga, kabaka Kalema Rashid, Kiweewa kw'ossa ne Daudi Chwa bafugira myaka egyo gye gimu. N'olwekyo kkiriza nti Buganda bwe yali tennafuuka Buganda yali eyitibwa ensi muwawa era bakabaka abava mu luso olwo luyitibwa oluse olwa kabaka ayitibwa Ttonda eyalutandikawo. Kati emyaka egy'emabega eri nga Ttonda tannabaawo ebyafaayo ebyo tebimanyiddwa nnyo oyinza okwekanga ng'otuuse ku Kintu n'Ennambi. N'olwekyo ebyafaayo biraga nti
kabaka wa Buganda oba kabaka ow'ensi eyo eyitibwa Muwawa, eyasooka yayitibwa Kabaka Tonda. Kabaka Tonda ono ye kabaka ow'ensi Muwawa yasooka. Bwe tuba twogera ku nsi Muwawa, obudde buno yeyitibwa Buganda gye tulimu olwaleero. Era kabaka ayitibwa Tonda ye kabaka wa kabaka bwe naabulizaabuzibwa ne ngiyita Buganda onaasonyiwamu nenga y'ensi eyitibwa Muwawa, era abantu abaali basangibwa mu kaseera ako baali tebayitibwa Baganda, baali bayitibwa Balasangeyi we baali bayitibwa. N'olwekyo kabaka oyo yafuga ensi Muwawa emyaka gyali 20. Kabaka ayitibwa Tonda. Ono nno amasiro ge baagateeka Mbale mu ssaza ery'e Mawokota. Kabaka ono Tonda waali amasiro ge we gasangibwa. Osobola okwesanga nti amasiro ga Bassekabaka no we tugenda okwogerako agamu tegakyaliwo nga gaasaanyizibwawo oba nga gaabula. N'olwekyo matono agakyaliwo agamanyikiddwa obutereevu naye nga ebyafaayo biraga wa we baabeeranga ne we baabateeka. N'olwekyo no yalamula ensi Muwawa okuviira ddala mu mwaka ogw'ebina okutuuka mu mwaka ogw'ebina-mu-2. Gwe mwaka ogwo gwe yafugirako oba gy'emyaka gye yafugirako ensi Muwawa. Bw'atyo bw'avaako waddewo kabaka ayitibwa Ggulu. Ono Ggulu yaziikibwa oba yaterekebwa Sseenene era mu ssaza ery'e Mawokota. Ono yafuuga oba yakulembera ensi Muwawa wakati w'omwaka 10 mwaka ogw'ebina-mu-2 okutuuka mu mwaka ogw'ebina-mu-42. Bwe yavaawo waddawo kabaka owookusatu ayitibwa Kagulu. Wabula ono si ye Kagulu Tebuukywereke oluse lwa Kintu, nedda. Ono bamuyita Kagulu owaluse oluse olwa kabaka ayitibwa Tonda. N'olwekyo Kagulu ye kabaka owookusatu ku luse luno olwa Tonda. Ono naye yaterekebwa Sseenene mu ssaza ery'e Mawokota. Yakulembera ensi Muwawa wakati w'omwaka 442 n'omwaka 463 gy'emyaka ebiseera bye yakulembereramu ensi eyo eyitibwa Muwawa. Bwe tuyongerayo kabaka owookuna eyakulembera ensi Muwawa yali kabaka ayitibwa Mbale. Mbale kabaka wa Buganda owookuna eyakulembera ensi eno Muwawa. Yagikulembera naye yaterekebwa Sseenene mu ssaza ery'e Mawokota. Ono nno yagikulembera wakati w'omwaka 463 n'omwaka 483. Kati emyaka awo gyagattamu omanye nti yakulemberera emyaka emeka oba yabafugira emyaka emeka, kubanga bano bakabaka be twogerako baali bakambwe nnyo era bw'okozesa ekyobufuzi abamu baafuga kye bayita obumbula. Baalina ebitiibwa, baalina amaanyi, baalina okusalawo okw'enjawulo okutali ku bakabaka bali abadda ab'oluse olwa Kabaka Kintu. Bano baali ba busungu, baali basalawo, baali batta, baali bakola buli kye baagala. Bakabaka bano be tuli mu kubeera nga twogerako ab'oluse olwa Kabaka Tonda. Atugoberera ku YouTube, subscribe Kanoni Media Uganda, ojja kubeera ng'ofuna buli kimu ky'oyagala. Tujja kubeeramu n'abagenyi ab'enjawulo be tunaakyaza nga twogera ku bintu eby'enjawulo ne kano kanyomero omanya nnyaffe Buganda ne Uganda ey'awamu. Ojja kubeera nga tukyaza amawanga ag'enjawulo nga tuwa ku byafaayo by'amawanga ag'enjawulo gonna tujja kubeera nga tugaleeta mu kanyomero kano manya nnyaffe Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Tuli kabaka owookuna ayitibwa Mbale, oyo naye tumumaliriza. Kabaka owookutaano ayitibwa Manga eyasooka. Si Mwanga wabula Manga eyasooka. Ono yakulembera ensi Muwawa, yaziikibwa oba yaterekebwa Nseke mu ssaza ery'e Mawokota. Yakulembera ensi Muwawa wakati w'omwaka 483 okutuuka mwaka gwa 511. Awo we yakulemberera ensi eyitibwa Muwawa. Kabaka eyaddako ow'omukaaga ayitibwa Sseggululigamba enjuba tegaana. Ono yaterekebwa
yaterekebwa Mmende mu ssaza ery'e Busiro yakulembera ensi Muwawa wakati w'omwaka 514 okutuukira ddala mwaka ogw'534 bw'atyo naye n'akisa omukono n'abeera nga avudde mu bulamu bw'ensi eno. Bw'atyo bw'avaawo yasikibwa kabaka ow'omusanvu ayitibwa kabaka Nabbongo oba Nabongo. Oyo yasikira kabaka Sseggulu Ligamba enjuba tegaana. Ono yaziikibwa Kabimbiri oba yaterekebwa Kabimbiri mu ssaza Kabumbi mu ssaza Kyaddondo gye yaterekebwa wakati w'omwaka 534 we yafugira ensi Muwawa n'omwaka ogw'534 ne 566 awo we yakulemberera ensi Muwawa. N'olwekyo beebo bakabaka abasoose betusoose otunuulirako omusanvu we tugenda okubeera nga tutandikira ku bakabaka abaddirira bonna tujja tubeere nga tubatunuulirako. N'olwekyo nkwebaza gwentambula naawe ku kanyomero kano Manyanyaffe Buganda. Tujja kubeera nga tubakyaliza abakugu ab'enjawulo ab'ebyafaayo babeere nga tunyumyamu ku byafaayo eby'enjawulo ebikwata ku nsi yattu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. N'olwekyo gwe kyokola weekumireko bwekumizi, subscribe Kanoni Media Uganda ku TikTok, likinga Kanoni Media Uganda, subscribe Kanoni Media Uganda ku YouTube ate Facebook, era tugoberere wajja okubeera ng'ofuna amawulire ag'enjawulo ageesigika. N'olwekyo mbeebaza abatukubira mwenna ku mukutu ogwo ogwa Kanoni Media Uganda. Tracking tugoberere, sharinga video zaffe, tujja kubeera nga tutambulira ddala bulungi. We tukomye ku kabaka ow'omusanvu we tujja okutandikira omulundi omulala atakumira mpeera agiraba nkumira ate nga tasasulwa akuuma nga tomusasudde musaala naye kkiriza nti ajja kukubanja essaawa yonna ekyakutonza kubeera ng'omusinza. N'olwekyo tomugattikako kintu kirala. Manyanyaffe Buganda ke kanyomero. Tukyakomawo omulundi omulala omanye bakabaka ab'ensi Muwawa. Tutandikidde kabaka ayitibwa Ttonda ye yasooka, tukomye kabaka ow'omusanvu ayitibwa Nabongo oba Nabongo. Mubeere bulungi. Bye bye.